Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale akadde kano katuyingira omutabizi tulabe leero agamba atya. Nkulamusiza Agnes. Kale sebo nange nkulamusiza sebo. Obulamu buli butya? Nambo obutewa butya. Butogera ko nali oba. Okay, nze Kadima namayanja kabogoza tuli ku Buli FM ekinda buli ky'omuziki wano. Nsanyusa okuwuliza sebo. Nange nsanyusa okuwuliza. Saasose kukubirako olw'obudde naye nga akanamba nakalabye ng'ogamba tukubireko. Mutawaana ki? Naye mwami Kadde mu mutawaana gwe ndina. Nafumbirwa omwami wange. Naye ndi mukyala namba 2. Kakati omwami n'ateeka mu maka bulungi. Terera muko ka network bado ndi mukyala namba 2. Oli mukyala namba 2. Okay, kiki kati? Naye kakati obuzibu bwe ndafunye. Sezaala wange yannumba. Yakulumba nga kiki? Sezaala wange yannumbye, omusajja yanvumye, omusajja kyatankoze sebo. Yakulumbye wo? Yannumbye mu dduuka. Mu dduuka aliwo? Ankoma bubi nnyo nampisa bubi nnyo yanjolonze nze n'amazima yabadde abulako nakatono okunkuba. Era singa nabadde nga bano abakazi bannakapaacuula naalibadde ndowooza nkubye. Talina nnyo ensonga gy'aŋŋamba naye omusajja yampisiza bubi nnyo gwe ky'oba omanya. Nannumba. Kakati edduuka liryo? Edduuka lyange omwami wange yali nkolera. Bawe yalikolera. Kati nga ggobamu lwaki? Nze simanyi kireka edduuka alyagala ye nga ye. Talina byakola? Talina byakola biri awo biri siriyasi. Basajja bookanya abadipendingira ku baana baabwe. Kati kirabika edduuka oba ayagala dyeddiza. Simanyi kiri mabega w'ekyo oba omwami wange baalikola bonna sibitegeera. Kakati mu kugobamu gwe yaggobya agamba ki? Talina kyaŋŋamba. Nkugambye yazze ayomba buyombi okuyomba okuli siriyasi nga n'abasirikale bazze nga tusobola namwanukula. Mubadde mukolagana? Tubadde tukolagana naye nze sibi nnyo mukwano gwa Sezaala wange ge mazima. Yaggobamu ddi? Wayisewo kati wiiki emu. Wayise wiiki emu? Wiiki emu. Kati bbaawe yagamba ki? Bawange bwe nayogedde naye aŋŋamba njogere ne taata wange Sezaala wange bw'ananzikiriza okukola nzireyo nkole. Omusajja mukambwe nnyo sina nawe mutandikire, omusajja tasalikako musale. Kakati edduuka bana ebintu bitabula. Kakati nyabo oyagala tumukubire? Oyagala mumukubire. Tumugambe tutya? Naye mwami Kadima oyogerako naye ambulire ensonga ki gy'ayagala kiki kyakiganye. Kyekiganye? Kyakiganye kiki kyayagala silentele. Oyagala kudda mu dduuka? Yes, njagala kuddayo ku mulimu gwange sikola kati ntudde simanyi na kigenda mu maaso. Omusajja ono mulinamu abaana? Omusajja mulinamu omwana omu. Sezaala we yani? Sezaala wange ye mwami Sekitto. Ate bbaawo? Wange ye mwami Lukenge. Tutisse omulimu kati eno ennamba ya Sezaala. Eyo ennamba ya Sezaala wange bambi mwami Kadima yogerako naye. Oyagala tuyogereko naye? Mwogereko naye ambuulire ekituufu. Anti kati nina okutya mmanye engeri gye ndi namba 2 oba bagala te kunoonya namba 3 sibitegeera. Atusooka kulowooza. Bambi nnyamba mwana wattu. Kale katumukubireko? Kale taata. Tulabe naye ffe ekikulu kyakuwogera naye odde mu dduuka kye tugenda okukola. Kyensinga okwetaaga. Kale mukwano oyagala okwogerako naye? Ndedda. Toyagala? Saagala kwogerako naye. Kale beerako ng'owuliza kamukubire wano. Kale mukwano neyanziza nnyo. Bannange ebintu by'ensi eno bizibuzibu. Bizibuzibu. Okay. Hello? Osibyo taata? Ungi sebo. Osibyo tyano. Obulamu buli butya muzeeyi? Gwani ambuuza obulamu bwange? Njogerako ne muzeeyi Sekitto. Gwani. Okay, nze bampise Kadima ne namayanja ne kabogoza. Kadima yani? Kadima sebo nkola ku radio mukama wange. Temukyalina mirimu genda mukubira abantu. Nedda taata mirimu wangi? Obadde ogamba ki? Mbadde nsaba kwogeramuko naawe. Ate watandise dde okwogera onsaba ki? Kaakati waliwo omukyala tutuukiridde wano. Bamuyita Agnes. Agnes? Atugambye nti muka mwana wo. Mukyala wa Lukenge. Kati ali ku radio? Nedda azze kwogeramuko naffe tuwogeremuko naawe. Nga mwogera ki? Okay, kakati Agnes ono atugambye nti wamugoba mu dduuka. Kituufu. Edduuka lya mutabani wo.
n'omugamba agende biki n'ebirala ate nga edduuka eri alibaddemu nnyo ate nga mutabani we yali muteekamu kati ng'ayagala twogereko naawe twogereko tusobole okusikiriza ddeyo mu dduuka omukkiriza ddeyo akole ataddeyo akole biki bwe gayaloopye mu mmwe ku leediyo abadde taloopa yagadde ffe twogereko naawe mwogera kina nze yalitandikawo edduuka nze namugobye naliteekamu ssente wangi edduuka eryo nze naliteekamu ssente mutabani wo wanyiginda buniiginzi talina kyakola mu dduuka mutabani wo yaliteekamu ssente essente yazijja eno ekyokuba nti sizikutte neziteekamu nangalo okwata omuntu omuwayo ettundutundu ly'essente oba okoze bubi oba tukoze bubi muzeeyi naye kaakati kyakyamugobesezza ennyambala eyo ekisooka tetegerekeka ekirala mutabani wange alina omukyalo omukulu omukyalo oli omukulu bwe batandika naye ne babonaabona ne batambula ono ajja abuukidde wano wakati abuukidde yayambala obubi yavunyula amabina yayingira afuluma kyokka omuntu bwe yatandika naye talina kyamuyambye kaakati kati teekemu oli omukulu kuba omukulu yamanye ennaku y'oli eyamujja gye yava okumutuusa awo waali ono alyoka amwagale kaakati ono naye agenda afune kyatandika ekikye akituuse ku sseeryo naye taata mukulu abonaabona ngaoyo omuwala agwiridde bugwizi taata oba tosusseemu awo kusukka muki omwana w'ono waabanga yalabanga ono yalisaana era kyava yali muwa tebyali bya nnyambala nakugendeko byagenda kunama oli omukyala asobola nayo diddukanya bwe linaamulemerera tunaakimanya naye kaagira abeeramu naye anti naye yasangawo lisange ate abadde ayagala kudda akole taata tukwegayiridde bambi ate okudda akolewa akole oli namugambye eddayo eteeketeeka ayingire fakiti ndooza yayingidde edda baaliyingidde nze omuntu omukulu ntandika okutaataagana nti ate yingira ate fuluma ate kati nkujjayo ate nkuzizaamu nkugobye nkuyingiza ekyo nkimaze kati ayinaawo kyansi ndala yonna esobola kumuza oyo si nze namuwasa ayogere ne bba mutandikirewo eddala nga ziri ku ssente zize zino zaalimu ezange kyomulaba ndikiteetinga ate saawula buwozi nateekamu buteesa ekintu kibeerewo kiyambe naye ono omwana agenda avunyulula mabina agenda abikula amatago bwagayise bwe bwagazze eno bwayambala akamiimbo taata ebigambo tubikkeko tuli ku leediyo naye ngaekyo kyakola naye akabina k'omuwala ng'okwogeredde nnyo bakeeka kuluma nga kanuma ki fe twalabalabadde amasako ge bagenda banyeenya taata mukama wange tuli ku leediyo ssebo tuli kule musajja Sanson jigenze gitya ne kadima Munyanja ne ankukabukusa kuchimba mukaga katonyeze satu beat farm ekintabu ky'omuziki ogwa ku Sezaala bwati gubadde gutyo Mwami kadima zemwemba webala okweleza eggwanga n'Obuganda tulabidde bintu ku leediyo wano bannaye mukulu kadima sebu mwana omukyala amagazi gemuwa ayewiya muli mulala ogumu tekukyaliyo omukulu kadima taata mukama afuume nkale webale nnyo mulaffe webale ddala semwemba ku kyokutaso BFM kadima wangi webaye kuweereza nawe okuwuliriza ono kalinzi pite buyaga abazi bamanyiga mudaki atatukyamayi esebu kadima amagezi gemuwa ago bamukadda yewiya mulimu mulala yeyiye BFM Sezaala nsanganga bayisenzekya kireepa babula agambye nti asanganga bonna bafudde baweddewo wangi kale bogerako newanyana gensi erungujja akati tekati makyeŋŋamba omukyala agenda ayiwa omulimu gwe ngayire naye tezawogeddemu akatuufu kubanga oli gwe batandika naye abakazi banyamba biikirira nnyo ebintu by'abantu naye kati omukazaala nga wamwatulidde namugamba dduuka libeere byoli omukulu kati n'omukyala tetenkanye naye akola eriryo kubanga n'omusajja newabeeraba era teriba liryo tuba tubanyera gyeyise ebintu etuwereza nkale webale nnyo mulaffe webali eddala BFM hello sebo president muzinda banange Sezaala ye oba simanyi nakumanya bamuwala yagaana buganyi engeri gyaddamu okukolamu ebigambo akalina ako kalabekako ndaba akwogeredde bingi webale nnyo yidi president asinzira muzinda okuba nga atuwuliriza be muzinda bage tubatumiddeko nnyo kabuzi muzinda omanyi emuzinda wangi twakolayo biivulu eyo twatambula
BFM Kadima Wange Barnabas yebale tuweereza dadi kale Barnabas wondi eno nakasongola gye ntumbulidde naye Sezaala oyo mutuufu amazimu amaanyi nga yogeredde nnyo omukyala akabina ke akabina kafuusa akabina Sezaala ndiba mwegwanizaamu zibwendaba yandiba ng'alimu akantuntuntuntu kale webale nnyo BFM Wange tusiibye bulungi wasiibye ota ssebo nfunye ka chance akayitamu buli kanaku nkuba nga siyitamu bambi bakuyitaani munnaffe ono mutumba onadi okuva erugoba bali batya ab'erugoba balungi Sezaala omuwulidde ye Sezaala ngaawemula nnyo mwe muzimuwemu naye bannange n'abakazi nabo bayingirira nnyo bye batakoleredde kabirekera oli naye kanoonyeko ewalala nkale webale nnyo webale ddala bwana mutumba okubanga owuliza nnyo BFM ekinda buli ky'omuziki ekisinga leero kasita oyiseemu twebaza okubanga musobodde okutuwuliza zabadde essaawa 10 ez'akawungeezi ne kati nga mukyali naffe ngenda kubanga nnyingira mu kibembe ennyimba zibeera mwenda ezisinga okwokya bwe nava oyinza kubanga nkulekera www.wow.com naye nga tubagamba nti mwebale nnyo temuggwamu gasi mwongera okutuwuliriza tubagamba wano mu ddoboozi lyawamu nti musule bulungi